Emirimu mingi egikolebwa abantu ab'enjawulo mu ggwanga so ng'ate egimu si myangu kulowoozaako nti gikolebwa n'abakyala naddala emirimu egyekuusa ku bukyafu engeri abakyala bangi gye baagala okwewunda. Mangi Nakazibwe ono nga mukyala asuubula byennyanja okuva mu bifo eby'enjawulo omuli Ejjinja ku Mwalo, e Kasenyi n'ebifo ebirala bingi. Omulimu gwe guno agukoledde emyaka kati egisoba mu 5 wabula ng'agamba nti yali akola mu kizimbe mu kibuga olwo ne wabaawo amubagulizaako ku mulimu guno kati gw'ayagala okukamala. Nali twalitunda amasimu ne sisita wange eyo mu tawuni. Ne tutundako n'obusawo bw'abakyala. Bakola emirimu egy'enjawulo. Naye neefuna ambaliramu ogw'ebyennyanja nti guliko ssente. Ne nguyingira. Ono agamba nti yamala emyaka 2 nga takwata mu byennyanja mu ngalo ze ng'abitya okumuwunyako wabula oluvannyuma yakkiriza nti gwe mulimu olwo n'atandika okubikwatamu. Bw'ati ayogedde ku nsimbi ze yatandika nazo ssaako ne kye zaakola. Ninyigira ne milioni 7. Nensasulako konteyina awo wano e Busega mu Katale. Nsasulako konteyina netandika okusuubula. Natandika na mpuuta ze nsinga okumanyiira. Ng'emirimu emirala gyonna Nakazibwe akeera mu matulutulu bw'atyo n'ayolekera omulimu gwe atubulidde ebintu byakola okuva lwatuuse okutuuka lwannyuka. Saa 11 ez'okumakya netandika okukola ne tubinyuka saa 5 ne mbimalawo bye naleese olwo bye nasuubudde eggulo limu ne mbimalawo. Netandika okukola pulogulaamu y'okubisuubula ebirala bye ngeno otunda enkya. Kati wano mbanvawo mu katale ssaawa 6 okugenda ku Mwalo. Ebyennyanja bino ng'agenza okubisuubula atwala ice gwagula wakati w'emitwalo 2 n'etaano era ng'amuteeka mu mmotoka ye okusobola okukuuma ebyennyanja bye nga biramu bulungi. Atubulidde ku bbeeyi y'ebyennyanja gy'asuubulirako ssaako ne gy'abitunda. Kati tulina kilo 5 okuva ku kilo 5 mpaka ku kilo 10 gwe tuyita big oyo wa bbeeyi ndala. Ne tuba ne small okuva ku kilo 2.3. Kati nze nsinga kudingira mu kilo 2.3. Essaawa ntuzisuubula 15,500 ne 15,000. Singa biba nga tebiriimu bulungi ntunda akasanvu 5. Bwe biba nga mu ebiri ng'omujjuzo mungi nga buli omu abiina n'otunda akakaaga oba akakaaga 5. Bbeeyi ya njawulo. Olunaku nsuubula ttani y'ebyennyanja oluusi n'okuyitamu nsuubula ttani emu ne kilo nga 2. Kisinzira bye nsanzeeyo naye nga mba njagala ttani emu n'ekitundu. Waliwo ennaku embi neeze ennungi mu kusuubula ne mu katale. Nakazibwe anokoddeyo ssente z'asobola okunnyuka nazo mu lunaku olulungi wamu n'ezo z'afuna mu lunaku nga lugaanye. Olunaku nga lwabadde lulungi nsobola okunnyuka ne miliyoni nga 7 naye kitegeeza mba nyinako miliyoni nga 2. Binsaze era obeera nga omu nga mu 5 biba bikusaze. Okusinziira ku Nakazibwe ebyennyanja bibula nnyo ku mwezi olwo ne birabika mu nzikiza so ng'ate biba byattunze nnyo nga bibuzeemu. Ayogedde ku birungi byafunye mu mulimu gwe guno. Tusobola okwegulira poloti nezimbiramu amayumba naye siga nga gakusulamu g'abapangisa. Twasobola n'okugulamu n'emmotoka esuubula ebyennyanja n'okubeezawo famire zaffe nga ziri happy. Waliwo abantu abagamba nti ebyennyanja omuntu ne bw'abinaaba atya asigala abiwunya era nga kyakusoomooza nnyo eri abantu naddala abakyala. Bibaviirako ddala kale bye basinga nti ebiva ku mubiri gw'abantu bano abasiika. Naye nze nyina abakyala abasiika ebyennyanja bemmanyi benguza ebyennyanja. Ng'omusanga ne mu mukka kuba mmanyi okuyitako eyo ne mbalambulako ne mbagulako ng'omusanga ne mu mukka nga gwa byennyanja gumuwunyako naye n'atuuka no mu katale enkya nga tabiwunya. Kweyonja kye kisinga obukulu. Ayogedde ku kusoomoozebwa kw'asanga ng'akola omulimu gwe guno ng'okusingira ddala bakasitoma abatali beesigwa. Tubeesiga ne tubateekamu obwesigwa ne tubawola ebyennyanja n'omuwola ebyakakadde n'atwala n'asiika n'atajja nakuwa ssente. Naye ng'omwesize ng'obadde obimuwa bulijjo kumala emyezi nga 3 najja n'abiyoola omulaba omuwa bulijjo n'omwesiga n'agenda. Oddamu okuba ku masimu nga tegakyaliko. Byennyanja nga byayise mu katale nga bingi bituvundako. Tewebivunda baba bisuubudde 5,000 mu 5 bitunda 10,000. Emisoso mingi egibiriko. Mukubo gye tubiyisa tusangayo abasirikale. Olina obbawo essente baba babikutte yeekwasayo akantu kati nyonaga mulimu akawuuta akatoka ensanze mu luusi bakasuddemu nga totegedde. Ono ateegomba kuddayo kutuula mu akeedi gye yava agamba nti alina essuubi nti buli lunaku lusinga ku lunnaalwo obulungi. Akubiriza abakyala obutanyooma mirimu nga si nsonga oba omulimu gwakula gutya kasita guba nga guvaamu ensimbi ezibeezaawo obulamu. Stella Nandawula, BBS Telefayina, abakyala bannabizinensi.